Ssemujju Nganda Honorable okuvaayo n'ogamba nti ssente NUP zebadde efuna okuva mu iPod mwe abaali mu FDC mwali temuzifuna olimba kubanga ekisookera ddala NUP kyekibiina ekizze ne kiraga nti twetaaga accountability. Luli abantu baali tebabimanyi, tebagoberera bifa mu paalamenti. Ng'ensangi zino abantu baagala okumanya mpeke ku mpeke. Otidde kuba nti ekibiina kyammwe ekipya abantu bagenda babuuza emyaka gye mumaze ku opposition kiki kye mulaga. Abamu mwakamala emyaka 25 naye ebibiina byammwe bikyavuya. Mulaga nti muwagira nkyukakyuka ate ekibiina ekisinga amaanyi ku opposition kye mukuba bulo mubanga mmese eruma omuntu bwe mufuuyirira aleme kuzuukuka. Naye ebyo tetugenda bikkiriza. Abantu bwe muba temulina kyakubagamba mu kibiina kyammwe kye mwatandikaawo mugume babasoye ebibuuzo bibaleme, kubanga NUP oba People Power mu myaka egitawera 5 basobodde okuestablishinga institution ebangula abantu mu bukulembeze. Basobodde okubanga baggulawo ekitebe ekitegeerekeka ekya kalina wakati mu kibuga. Naye mmwe mu FDC ekitebe kikyali mbizimbe ebikadde, temulina accountability ate mulaganga abali ku opposition. N'ekirala NUP okujja kwayo bwe buzibu bwammwe, kubanga bw'olaba history w'abannabyabufuzi abalwa ku opposition mu end times basala ne badda mu gavumenti. Naye kati NUP ebalemesezza okusala ne mudda mu gavumenti direct, kubanga nzijukira Agre Awoli yasala nadda mu gavumenti, Bet Kamya nadda mu gavumenti, Haji Sebagala naye yatuuka nadda mu gavumenti nga baagala retirement plan. Yes, mubeerenga Nobert Mao, muveeyo mutugambe nti nammwe mubadde mufera bannayuganda. Kati ekibiina ekya People Power kyabalabisizza. Abantu temulina kye mugenda bafera. Emikisa oba chances bazibawadde emirundi n'emirundi. Ssemujju Nganda Honorable wabuddeyo n'ogamba nti ojja kwewuunya nnyo aba NUP nga bakusimbyeko omuntu ekira ate nga obadde minisita waabwe ow'embalirira mu paalamenti. Amazima gali nti tugenda kukozesa reverse psychology. Nabo aba NUP bagenda kukwewuunya bw'otavaayo ne weegatta ku NUP ng'ate bakuwa ekifo ky'obwa minisita mu gavumenti eya opposition. Ndowoozaako mukategedde. Gwe mulonzi, gwe mulodi. Tujja ku bwa Lord Mayor akabonero World Cup. Londa Ssenyonga Moses, Ssenyonga Moses. Emmanuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor 2026.